Museveni okulumya abasoga obwavu kigenderere kubanga abasoga bano bagezi nnyo. President Museveni abantu be yasoka okweraliikira ministry wa Uganda yonna bali basoga. Na DOP yali vice president abasajja yali mugezi nnyo tata wacha bazingo naliko. Kakati bana abasajja okulumya abasoga obwavu kigenderere. Kuno okukyala akyala lwa byabufuzi. Abajja mu kibalu. Kubuza abuza abasoga. Mu muwaka lulu kubanga abasoga temunyiga. Abasoga temunyigiranga Museveni. Boba kyamwagala. Mu kyamwagala naddala mu abo mu kyalo osanga omusoga wese omwana ku mugongo ali lubuto alina kakute ku mukono nga wagire ni alenga. Naye nga agende waka talina kyakulya. Ndabye nagamba NRM yatuwa otulo. NRM yamuwa otulo nga akana kakanta kagenda kusoma talina ddagala mu dawudi genda kazalisa kali kakute ku mukono kayika eminyira naye nga ali mu kuwaana Museveni nti yatuwa otulo. Talina kyayinza kukyusa okukyala kwa President Museveni ejjinja. Aba hoteli bagenda kukola sente. Aba boda boda mugenda kukola sente. Aba maloji mugenda kukola sente. Naye bana abanaku bagenda kusigala ngera banaku. Line kwangu okuterera gwezeka ngobuli. Taina government ente China project ina jire tage solo kuyamba omunako. Eyo PDM ate bakozi ba Museveni benyine bagibiramu. Bo bateka usikamu yawe baga tufunize tutya bino bina Uganda tubye tutya. Njagala tulemengo okuudisa abantu ngatuko tomuzinda rubuno. Nti government ya President Museveni kyasobola kujja banako mu bwavu okuleka okubongeramu ebiwundu mu mutima. Lwa kwa Museveni alina omukisa. Ti bina Uganda byafuga byeba ko tulonga byabiwo otulo. Okwa basaba abantu otulo kyali kigendera gabi na bimba tutu kambye basotulo. Byeba kire ddala. Nga nebwe njasobola okubirimba nebwe musajja nakulimbira emyaka 4 nga ba factory gajinja gona yagatta mukato na mugulu abana abasoga tebalina mirimu mutwala bali bakera kuba chapati akuba chapati talina sente za butto afisa siringi kasanvu naga nafunisa omwalo olubuto nga tasobola kupangisa mizigo gwa mitwalo 10 kati yembera Museveni jagala mubeeremu abasoga obwavu obuli ebusoga kyogambo yakabulaba abulabagize busoga tosani sango musajja gwe bayita Museveni nagamba yasoma yamanyita omuntu omwavu afugika mangu omuntu omwavu atyo kwekalakasa omuntu omwavu atyo obuvunanyizibwa omuntu omwavu atya buli kimu agono kababuka kodyo kakiyekera kataloza ndi President Museveni alina kyayinza okukyusa mu ggwanga lino tebakikulimbanga kwezi tasobola kakati kankwemu example Amini yafuga Uganda emyaka 8 mukatona mugulu Amini byakola birowako ndabulele ebintu President Museveni byakoze mu myaka gyabadde kunsi Antikati byakola tiliononesi. Kakati olwokulwa mu buyinza. Kakati njagala ngambe bana Uganda mwe n'abandaba. Nti mu abasoga abesunze okukyala kwa President Museveni. Tikuyina kigenda kukyusa busoga. Era nja kudda week ejja mugambe professor watugamba tomusigire. Agenda kujja na ayogere ye kwasiba minister agambe nabawa kadaga nabawasimanyi babalanda nenga legwawo obuyinza talina buyinza busobola kutusa service delivery ku musoga. Ono wawansi. Abana Uganda balina okuzukuka amaso balina okugoberera nnyo program za professor Bajjo. Mbazuku sembala gento n'omusajja talina gy'abatwala. Nti ekino ekintu kyona abakyagala abakifiira mbe bana abakiryamu abolubatu babbalamu minister wa be balyamu kakati balamu tasobola kubona abona gagwe masoga wono wa wansi kati yafuna omusala kakati bafuna omusala kakati subira omuntu afuna omusala afuna obukadde asatu ajja kugwa kudde masikini asitudde obwana mu ngalo muyina kusoka gamba ndi katuteke dogo wabbali tuteke bisirani ebituluma wabbali twekwatira omuntu twali government yaba musibira mubwa nenga temukoze ekyo mukatula mugulu mugenda kufanga mubona abona obwavu obuli ebusoga ongambo tyabo busoga ina makolero busoga ine enguudo busoga ine ebikajjo ongambo tyati babero abavu bavu nnyo kakati gobwavu bukuluma butyanga metta omugwira asobola kujja nagaggawalako nabaga mugagga asinga munsi nenga gwe omwana w'ejjinja oli masikini which type of country fact bagwira okusinga bannansi kakati mungambe ebyo mbweno government kwezi njagala tukuza abantu bagambe nti government kyekizibu ky'eggwanga Uganda nedda nkubulira mazima kwezi oli musajja mukulu now you are 55 years government ya Museveni kyalina kiba kyeyinza kuyamba ggwanga okuleka eri mukonoonera ddala kuba yeri mutaamu egenda njagala nkubulira amazima n'abasajja tebalina kisa ku bantu banaku bana abasajja ennaku y'abana Uganda bagifunamu nnyo kwegamba baba wewe tanga abana bali kakati ne bana Uganda bafuna omukisa tebategera bawuguka kati bali musawo ya kampeni gakola bawuguka n'ebibaka ebitabakoledde bijja kudda Mukyagulanya alagidde simanyi gundi alagidde nga bigano okumanya nti omubaka ono gwe tugamba balagidde atukoledde ki nti ekizibu ky'abana Uganda bwe benyini nti Museveni abamanyi abatekinga for granted abanyoma amanyi nti bawumba tutu bangu bakukyusa sawa ya campaign yatuse na labya ababaka bonna bakyala ku radio bafudde abalina kibakoze luli omubaka atabaddewo oluli mu 225 lwaki ajja 225 n'akusiriwaza mwa abantu abatuziguka bongo abantu abatategeera mwabaki mukimanyi buno obwavu obubaluma Katonda yabwalumya nti lwabusiru bwammwe temunyiiga temujjukira mubera mu ndulu yagenze alagidde kakati muli mu biki wo omuntu agenda okumanya ennaku yo owo ku kyalo wo omuntu agenda okumanya nti Narufenya teri ddagala nebyo bigenda ku bandi wagoni bandi wagoni nti bajayogedde bana Uganda batamanyi kufa ku bisibu bya bagala abantu babafeeko tebakulemba nga twaliwo omuntu ayinza okujja nafa ku bisibu byo nga tobyefuddeeko njagala tufune minister politics wa bandi wabo ne minister alindemu okuba minister kwa bagala ofuna njagala tufune minister ba ne mugamba alindemu okuba kakati fitu kyasomesa abantu alindemu akube mu government yawe kati simu yo ira njagala minister nsoke mu fulu omusajja yewoze centers maze mu gwanga ompulira bulungi agenda ko bulo butabalika 15 biye mu bizinze mukono
buli muntu ajja okutereza eggwanga nga mutusiriwaza ono mpega ono ki Lubongo yakubega kyababega ko kyababa masiki abega nupa ajibega ko nupo inaki mulekerawo kati Museveni akuteekamu obukodyo ayagala yawule Kyagulanyi ne Lubongo ya Kyagulanyi agwe yajja ate muno kakati kwa muleta anti Lubongo yajja kakati kwa muleta muno kwazo manyo Lubongo ya anti zisimumanyi kakati bato mumanyi kakati kyoka Kyagulanyi musiro kutambula n'omuntu gwateeketegereza kakati mulekerawo okwawula yawule ebiina by'abannammwe oba Lubongo yabasinga amagezi nga gegabaluma mugambe Lubongo yotusinga okutegeera ate tali tteeka limuganda kwesimba wayagala mwabasiri wale mwagende yesimbe wa Museveni mugende mugambe yesimbe lwakitula Museveni abaleme ogende lwakitula ate mukuba bana bagende okubayamba kati musoke mugoba Museveni agende lwakitula mugoba abanyankole omunyankole omukulu ekizibu kya Uganda ye Museveni ekizibu kibalemye muri mukusulira ku Lubongo ate mugoba Museveni kalwati bati bwekwasa ku Lubongo kati akafuka Lubongo yakagenda kola ki atugenda kunta kunazenga ndi ntale kitogenda kunyiza atugenda kunta kubanga kati kugamba omusajja akwatiridde ekibiina omusajja ababeezaawo gwe mumanyire kati goli wa nupu kati goli munyampi goli wa nupu wangu goli munyampi wa Museveni ndowooza kakati omuntu yenna akwata product ya Harvard Lubongo is a product of Harvard lwaki Museveni abateka mu divide and rule abajjako abantu abategeera n'abayita abawumba tutu ne mubagula omuntu ave Harvard lwakitadde ambalala Museveni lwakitadde ambalala kati katwatwala Lubongo yasooka otwale Museveni nze omuntu yenna alitwala Museveni omuntu yenna aligaba Museveni agende njagamba ne Lubongo yamugobe bakahinda mubagobe lwaki mwekwasa Lubongo olwokuba aliko opposition sikucamuka nga tunagenda ku ayikisimpuriza njagala tujjawo this nonsense of tribalism bwemate musobola goba Museveni keep your mouth muve ku Lubongo wa bani abangoba embalanga lwaki bedesi nze manyi abantu abanjagala embalala nze ndi national figure nga bamugjayo batya baba nabikolobero byabwe kati kankubuulire wantu wali bantu mpuliriza mwabaleeta obusosoze nga Museveni temunamukwatako omunyankole omukulu temukwata ku banyankole balala abanyankole babonaabonanya okusinga n'abasoga okusinga n'abaganda gomanya abanyankole abali obubikwezi gomanya abantu ababonaabona kakati lwaki bakuba Lubongo ya bamulaba nga ye mugezi ku Kyagulanyi amuvuga direction nyingi kati okusula Kyagulanyi olina soka mujja ku Lubongo ya nakatana kati ezeka tumbusabusa njogera mazima olabayogera ku katana ne Lubongo kakati manyi lwaki Museveni akozesa abagezi bafuulanga abawumba tuutu kakati yoloki kwa Museveni zinasoma propaganda I'm the king of propaganda ngono kuba propaganda soko mujeka abagezi bono batwale omulekere bine bisirusiru omulekere bidikula babigiro bona baba jamu bayina esobizaabwe ageze manyi kakati zate manyi esobize bayina gamboza kye kugamba ze sagala muntu ayita tribalism sagala muntu avuma Munyarwanda sagala muntu avuma Munyankole sagala muntu avuma Musoga tuli omuntu omufende nako etuluma bagita Museveni bamutajja bintu bya tribalism mugenda kono ne gwanga nomulize mabega bobango chaza professor sagala muntu agamba agende wawe yewa amataka gona tugatunze mu Buganda bagaguze ategera bulungi twagala muntu alina busobozi kwezi mpuliriza tuli kuledi batwavudeyo twagala omuntu alina obusobozi sawa zino bawo mu Japadola nga yagenda okujja jinja mu bwavu tumuwa akalulu nebino biganda bitaka tribalism ne musajja Muganda ne sentence ngazifuna Busoga tosobola kunjola n'abazamba sada wabaganda Busoga ompulira bulungi nkugamba asikuka kati onyiza sagala muntu anyiza sagala muntu alina tribalism kandi nga kyekigana Lubongo yokwesimbawo kyekigana Lubongo yokwesimbawo ate yonza ku Lubongo yankutta kubanga manyi yategeera Bobi Wine gosobola okwata abasajja abamagezi bajje ku Kyagulanyi is that can't be possible naye abagezi bajja batya kakati Kyagulanyi yali asoma ku university Lubongo yabamu abamuzimba ate kakati bwe mbanga temusobola kugoba Museveni point yange eriki ate yagala Lubongo yayesibye Museveni omugobye lwaki odeka internet nodda ku Lubongo ya ate Lubongo yalina present ye secretary general Nupu yazibye ekibiina ni kibiina yakizimbye ate bakizimbe secretary general w'ekifo abamunene nnyo yabadde tudde business otegedde bulungi ekugamba gogenda okulaba nti Museveni ayagala Bobi Wine abeere na bisirusiru byokka kati Museveni akola akakodyo kati kankakanya obusungu banaye munsonyiwa okunyiiga Museveni akola bwati siyaasa bwe yakolanga mu nsiko addira omusajja ow'amaanyi nga Lubongo ya n'amuteekako komiko kubanga okolera Museveni kibi kakati Museveni asobola okwogera mbega nti oyo mbega wange osobola okutegeera nti ono mbega osobola okutegeera nti bajja ombega tena madda ateekawo propaganda agula bano ba NRM propagandist nti omugere mugambe nti Lubongo ya wange ate bwe mba mbega ontegeera nti ndi mbega mu abantu abatalina logiki wamma abantu abawuliza programu eno mubeere babuufu teri mbega goyinza kumanya nti ono mbega alina kuba wakyama tebasobola muzo yabega ki bikiri yabega babakwata kakati yabaga bakola emisango yabaga babaga walionga nekwezo olina emyaka emeka sagala kuyisa mu maaso gwe pulezidenta wange anti sagala kuyisa mu maaso ku myaka gy'olina okyasobola ogamba Lubongo yawaayo abantu ku bintu bya bedi bwanikole kabumpuli gwaluma goli ku basajja abalwala kabumpuli gogenda ku bigambo byabwe tuwezi nkuwa ekitiibwa oli musajja mukulu osobola ogenda ku kibuuzo bedi bwanika kyayogera kakati mbega osobola omanya mbu yawaayo abaana Lubongo yabaga bagende bakola ebikolobero mulekeraawo kakati nze ng'omusajja omugezi mukuba Lubongo ya chemical kuba mumanyi Lubongo is the sober mind we have in Nupu kati omulabi wa Nupu yamanya nti nnakusooka kuba Lubongo ya kumuteeka ku ttaka bwe mala osobola Lubongo ya nzije none katana bwe mala onona katana nona jo Ssenyonyi
owe bakubye senyonyo omwaka guno gonna nga balemesa bagezi kubeera mu nuupu Museveni ayagala azimba ekibiina kyo tide yakuliganizi olaba bako bamanja Museveni byayagala kanange bakubanga si mbakuba soko bulize ewa bali banupo bate bali mbakubanga siri opposition mutufu nandi badde ntali ko bala bisati bahuligani kuba manyi kati sabako bazenze kabako banubiyaniri bako banubiyaniri obuchupa bali bamutire nakawa bakusumisa omwana tawe ekiso ku nuupu wenyiri bafumisa omwana ekiso nze kenyini bankuba obuchupa ku mulambo bali bakuyema na mawulya wendi bie siregeza Museveni alina abantu ba planning abo ku planning nuupu ngabasiru kati Museveni mwe mujja bwakuba lubongo yo no mujja mu nuupu abayagala nuupu efukere abadikula waliwo abantu bola bamukifaananyi ky'ebyobufuzi kwezi nokiwa respect nogati waliyo lubongo yo Harvard waliyo katane yasoma waliyo jogero senyonyi waliyo babali mwezo kayinginia kati Museveni tayagala kubeera na kibiina kiorganized ayagala kubeera na kibiina ky'abadikula nga bagamba bakuba bucupa chokola abantu abankuba bucupa tebali banuupu batuufu ate banuupu ayiza kuba bajja nedda abo Museveni kati bakuba nubiyaniri bali baki mpuliza asiba nuupu abakuba makona bali baki teri muntu wa nuupu ayiza kukola kintu kirabisa nuupu kwezi kankuyigirize mu lumbero lwa Segirinya ne mu lumbero lwa Segirinya ebyaliyo era tebali banuupu ababikola Museveni akozesa nnyo chaotic eyo okulaga nti bano these people hooligan Sauda Madada waje Sauda Madada inago yakona ko lumpa video nga Sauda Madada akuba omuntu oluyi obanga ayomba buyombi okuyomba kikirizwa teyamukuba tasobola mukuba teri muntu wa nuupu nga ddala ino mutima gwa spirit asobola kuba muntu oluyi era buli muntu gola balwana akikola afumaganya ekibiina ekyo because izo kuko buchipa kulumbe cyari kisura kibina kumurambo tabagura yengo nkuba ngokozeeki tosola gamantu leta democracy gatokiriza mu democracy otegera bulujja ngoga kati Museveni aplantinga mu abantu babafula bakuliganizi kati Museveni yali amanyira kitu wala maso bamanyine nemizindalo bali amanyira kera kumacha kuvuma nupo nembala ganti zinategedde the political psychology bama plantiza okujja kono nalinnya era nenchima amazi nekifa nubya ninde mugamba togezana ogenda mawuli balekabo bonabonna Museveni bagula bakubo buchipa baleke bagala kulaga nti bakuligani teri muntu ategera kweza iza kona ku muntu yi togamba bya nuupu nuupu abatufu abasecurity yakyagula nyagira banga yambererawo banuwa mutobe bambererawo ba fire base ambassador ba mama samu abategera banuupu bemanyi singa ba nuupu abanku bangamba manyi nategedde Bobby abakola ki ne bakubye bajjo bakubye nobiyaniri bakubye tawa bakubye makona kitegeza nti waliwo ekintu Museveni kyavuga ayagala kuteeka ku baana bano nti bakuligani balwana that's why kati Museveni akuba lubongo yali soba amuteeka ko biro simanyi agende waabwe simanyi mbega kyagula nyasigale mu bbanga nga talinayo muntu ategeera avuka kudyo kabuyeka ne musiko yabange mmere nsibanga ngamato bote yabye bile bye kugamba mbimanyi kwazo onsinga zo abantu bakubiranga bakujoze nnyo bakubye omze walona ba mikwano janga bako basije bakutiyobode ne baganti yoboze nawe wangamba boke nyini bwanga basibadiza nenga bawole yangamba mukwano gwange sija mogera kumpewo bakutiyobola bati ne mbakanswale ngejukira bakujjuza ogenda okola ensobi soko sirike abakudiza nti onyiga ogenda obavume yafuna ekigendererwa kye ng'omulabe kati bw'otoba mugezigezi nga mwana wa musota nga bajja ofundikira ovumya abantu ab'obwereere kati kankubuuzeemu Kyagulanyi ali akuba bajja obucupa ng'afuniramu wa molova ku mulambo ndi munyampi sina ddembe lyange kuba munyampi kyogamba nze okwagira Kyagulanyi maze kukakoogera bino byenjogera omuntu yeesalirawo kyogamba nze musulago najja mu lwa Kyagulanyi naye ate notaba kuba bajjo mpuliriza vamu byokubeera bajjo kankubuuze waliwo ebintu byolina okubuuza nti Kyagulanyi akuba bajja ebicupa afune ki kimwongera kuba kimusula kakati okunkuba obucupa kyali kibongera kuba kyali kibasula kakati nga Kyagulanyi akola kyaki okwesula waliwo ebintu byetulina okulowooza nga tugamba nti nga tondamanya Museveni ono nti muyaaye mugezi ompulira bw'ogenda okuvuganya Museveni manya Museveni asobola okukola buli kyabufere Museveni yali eri ekaddugalira okutata olumbe kati kankuwa hisitole w'olumbe kati kantereere gwana amanya ne Luwemba oyo yaganya okujja kuno Alex Luwemba bati nasobola kwefaako muleke kakati ekaddugala sibikyogera obusoga abasoga mwena mutega amatu nze Mukasa Alifunsi bazi kaseta bajjo mukono ochamira ku midala gya mbizi amalalo bagatunda ne gakulukuta ne gaserengeta bwe nkola nga disclaimer eyo mumanya ngate ngenda kwogera mazima olumbe lw'ekaddugalo lwa Segirinya parliament mukyala Anita Amongi yakwatagana na empuuga ng'amanyi bakolagana na nuupu baswaze nuupu mwena bampuliza ku ledio ya Busoga mujikira badenga bagamba nti Segirinya akolera state njagala weebuuze gwampulira Busoga bemupimba meka bafa ne baba wa state badi baje bawa Segirinya mpuliza ko sagala okwate konso nayo nga njogera bwe manjo gatokola ki sebo nesiri bwe nenuma Segirinya Bobi Wine abakola kya busiru nawayo omulambo geri impuuga kwali okugwa kwa Bobi Wine bantegedde nti Bobi Wine akolera Museveni abakwali yenda sura gabula mulambo gwa Amongi na mpuuga era mwena bampuliza Basoga mbadiramu ebigambo bino mbadde nga byogera ku TV the single state yali yagala kuzika Segirinya mu kitiibwa waliwo leader of opposition waliwo John Baptist Nambeshe chief whip waliwo Muwanga Kivumbi omusiraamu waliwo ba Aisha Kabanda bona abasiraamu speaker yandikoze akakiiko akali nyuto n'agamba bannange nupu representative mu kakiiko agenda kuba Muwanga Kivumbi parliament representative mu kakiiko agenda kuba Nambeshe family ya Segirinya representative mu kakiiko agenda kuba mama wa family singa state yayagala okuzika omulambo go n'ekitiibwa kyandibadde hamone
ne bakola program y'okuziika ne bagamba Kyagulanyi yakogera sawa 8 Kyagulanyi sobola kuba muntu kumufu gye bali ewa Nannyondo eri e Masaka kulumbe lwa mama wa Kyagulanyi mukazi yafa Nannyondo Veronica gwe batayagala ngaye nayogera ku mukolo kyogamba Mpuuga bakujja oti yandiyogedde ku mukolo kakati tebasobola mugoba bamugoba kubanga bamanya nti yakukuta n'amongi mulamwe n'abasoga nze mukasanze bagula amaaso amazima ga Katonda mu ggulu ogwo mukolo state yagwina mu interest okulabisa Kyagulanyi talina kyayambye kwezo okumanya nti bali balabisa Kyagulanyi lwaki Mpuuga lwajja okulaga ebirungi bya Sseggirinya ku mulambo nga bulijja bali tabiraga era lwaki Mpuuga lwajja okayenda omulambo n'alemesa abaana okuzika kitaawe kale Kyagulanyi mubi Kyagulanyi wafujjo Mpuuga ng'omusajja ali educated mpuliza bulungi lwaki yagamba abaana mugende muzike kitammwe lwaki yagamba musoko mpulirize musoko tunampa Alexiwo namugambye ajje ono ku video ajje kugundi wa bamulala zakamalebe akalimuleke mu yandigambye baana bange ndi musajja mukulu ndi musajja muganda mugende muzike kitaabwe kubanga omulamba alina kuzika sawa 8 teri musajja ekintu kyakola ne kinyiza nziramu mu abasoga andi batangoberera n'akwata omusajja ayimba ennyimba z'obukatuliki kafeero n'ajja n'akuba amatendo ku lumbe lwa Sseggirinya ekintu ekyadisuganayiza Ngolombe yali Anita Amongi yali Mpuuga Futwa n'Ampalana kati Kyagulanyi nakolwa na Kyagulanyi yali omunafu walana meko mulambo bayira amagye bwe gutyo security agency zonna nezigwayo nga ze kuwamba mulambo nezitamanya nti omulambo guno maanyi g'abantu gegakola ki gegagulekawo mpulira bibyo kakati nze nkubulira ebintu bino nga professor kati wemuzira mukogere by'amazima alali tosobola nakumpona because the reason is tulina okujjawo obusirusiru bwa gavumenti eno tugamba nti tudde mu maanyi g'abantu batuli balambulo kwezi njagala kugamba ekigambo kimu nti Mpuuga tiyakola kintu ekyo mutima mulungi Amongi singa bagamba byolo Ssenyonyi n'agaana n'alinyize singa Muwanga Kivumbi yagaana singa Nambeshe yagaana mu opposition muntu kyomulala ali soba solo tula n'abantu kyanga mu opposition ye babakankanga temuli muntu ayinza kukola neutral ground kulaba nga baziika Sseggirinya mu kitiibwa niye tulaba bawa ku kitebe kyawe nedda baba kakati okuziika kati kwezi ku myaka gy'oyina omulambo bagusika watuufu ase wali watuufu kakati kitegeeza Abakyagulanyi bali ku kituufu kubanga bali zigenda ziika omulambo bwe bateeka olumbe kati mwani musuubiza kwaki okutwalire ku kisaawe kakati ekafule kubanga gwali gwakafa mu ddwaliro Olubaga eyali nteekateeka njagala ombuli ekisaawe kyalimu mu initial program gye bakola program nedda program ya parliament n'abakuziika Sseggirinya mu babaka bonna abafudde Sseggirinya gwe wa special treatment nedda nsebo njagala ombayo mubaka MP afuna bamukubira amasasi gali bali bagenda okulira Sseggirinya oyandi bali balese n'emizigo okubira Sseggirinya wansi baali balaga mmwe bannansi olisa siri ogali yalwana mu nsiko tomuteeka ku level ya Sseggirinya abadde kisaati todda mukwogera bya kisiru sasiri ogalo ya Museveni yayamba Museveni bali abayekera bamusalangako emimwa be informed kwezi oli president Museveni era azika mukwano gwe yamuyamba ku neutralizing abayekera njagala okulya bali mupya bafudde mu Buganda nga baba special treatment nga Sseggirinya this was a political affiliated body dead body ati bade nkugamba nti guno omulabo gwa Sseggirinya bayagala kukulirako bya bufuzi Museveni kulaga nti Sseggirinya nkolagana nabo nti Mpuuga mpangudde bade mu byakya kito wini nti anatwala omulambo gwa kwezi anatwala omulambo gwa Bajjo anatwala omulambo gwa Amongi kati bade mukaya na bukaya ni ekyo kintu bakikola nga abantu bakulu kyagala okugamba nti state bwe yali yagala nnyo Sseggirinya yamuma payire emyaka 2 obulwadde ne bukula nze sijagamba bino bamba tuntu bamuwa obutwa mulabe nkugamba tewali nteekateeka ya parliament ng'obuusa leader of opposition tosobola kubuuka leader of opposition is the boss to Mpuuga. Each and every communication must pass through the leader of opposition. That Ssenyonyi is a prime minister of the opposition. Kakati what yabala minister of Afubukati dendo kolekino no leka Nabbanja. Is that logic? Netuwera mwene kakati koleka Nabbanja no gamba tibala masika Nabbanja amanyi. Is that logic kwezi? Kakati no kwa tusirike bino tabyogera ngo ntankude but nasema ndi gentleman. Zinabali saka nakogga nabi. Kwa nako okogga na sina kyefuna. Naye kakati ontankulo mpaka obusuku. Obukote Nabbanja no genda ku state minister wa disaster. Lilian Aba. Kitegeeza nti Museveni wabukira Nabbanja. Kitegeeza nti balamugwa balabyemu omulama kati Amongi okubuka Ssenyonyi alaba ati Mpuuga ye mukwano gwe. Nika kati gwe nolemesa abaana okuzika kitaabwe. Kwezi, I want us to be realistic. Owantu ongambi bankuba obucupa. Kale fine bankuba obucupa. Obucupa kayogera amazima. Zinagamba njogera amazima njafira koki? Niwankubadde bakuba obucupa. Niwankubadde bakuba obucupa njafira koki? Kakati ogwo omulambo Bobi Wine yawangudde nnyo obutawaayo Sseggirinya mu mikono gya state. Singa kati mugamba Nuupu Banyampi. Singa kati mutugamba ne Lewis tuli Banyampi. Singa bye mwogera kati. Ati watu bemutugamba sibe mutugamba mbuza bemutugamba watu byebekemeko byemuyina kakati singa bagamba Bobi Wine nti Munyampi muli wasete akwata tu omulambo gwa munne nagabula abalabe yabadde asobola okulwana yabadde n'amaanyi g'abantu kati pipa power yabadde n'omusajja yakulaga mu bunafu bwe temujja kutola mulambo tulina ozika Sseggirinya mu kitiibwa. That's what I want you to know kwezi. Kakati ebi ngatona mufuna mugamba aje kugunda no kuvidia abantu bamulabe mugamba ajire kuno kikulo ine mpaka mukubira mugamba aje kuno ati mugamba aje kuno mugamba aje kuno nga abantu bamulabe kona yobadde kibala yatuse kulevoza bali kwageze simu mugambe akatajja kikola kati gende masole program ya kati mugamba aje kugundi mugamba aje kuno kugundi mugamba aje dictator Amaro buli lwo waso omukazi nga kusinga erinnya ne ssente
weyagali mbuyagazi kaseera nabakuzaalamu abaana naye babeera bataano bali nabo mukaaga okukuca bakulinde ngambaga ate wewalanga nnyo okuba nga ategwe mu ssaawa yemu nga ategwe maneja w'omuyimbi okubeera n'omukazi nga sereba akusinga erinnya olina okuba nga oli musiru nnyo kubanga ebiseera ebisinga omukazi bamukwana olaba era dictator Amar abadde musajja mufumbo nnyo ebbanga lyagumidde nga lyafumbidde kuba ekigambo ekituufu dictator Amar abadde ewa Chosen Beka abadde mukyala ndaba nti bakulimbanga towasanga omukazi akusinga ssente boba olina okubanga emirimu gikola nnyo omusajja asobole okukola ebyo tebabimanyi ebyo tuvudde wala ebifumbo byali byadda nti tuvudde wala nze no badde ngamba dictator Amaro bikaba nga sikabadi kuba bino bisoboka kubanga omusajja nga omuzaddemu omwana kintu kyamaanyi nnyo temusobola kwawukana ekyokola nti siwasa mukazi azaddeko mumalira nemwe tebakulimbanga guzi njagala ombuulire buli oli wasa omukazi nga azaddeko gye yazaala abaana abasooka omukazi second hand nebomumpa okujja kumwagalako obwagazi tebakulimbanga nti omukazi azaddeko abakazi 8 ku 10 tebakyawa basajja be bazaddemu baana okujjako ng'oli yayavuwala nnyo n'asiraana nnyo nga Megatron ono bw'omulaba nti akasente ayinza okubanga si kangi gw'okimanyi nti abakazi 7 mu 5 ku 10 gye yazaala abaana essimu tagisiimuula era akuba essimu baba yakukyawa enjogera yabe olowooza abaana tebasomye school fees omuweereza ddi oyo aba yakukyayira ddala naye ng'ebiseera ebisinga gye bazaala abaana amala n'akiika embuga ŋŋamba ntya Chosen Beki mu mawulire basobola okwekyawa naye mu mwoyo bagenda kusigala nga bakola ki nga beeyagala naye nga Chosen Beki nze kimanyi agenda kufuna omusajja omulala mutabani wa first son wa Yoweri Kaguta Museveni ekigambo ekituufu baana agenda mu byobufuzi ajja kubeera mukambwe muku essaawa zino tokiraba nti President Museveni tumuyita dictator naye omwana akalembereza omusajja gwe bayita President Museveni n'akeera ku makya n'ava mu buyinza bannayuganda bayinza okutuuka ekiseera ne bagamba nti bannaye waakiri President Museveni yasigaddewo ku katono ennyo ku bigambo ebitono ennyo bye tulaba Muhoozi ge bagamba mbu yagenda okuddira President Museveni mu bigere n'amala afuuka president eggwanga liba ligenda kubonaabona bagenda kusiba abantu akuba abantu nga tewali bamugambako eryanyi nga limuwaga President Museveni ye muntu yekka akwata essimu n'akubira abantu boolabanga abatasaanidde akwata essimu n'agikubira boolabanga abatasaanidde sala kumentioninga mannya gaabwe President Museveni talina ssimu ya muntu ali ku social media ayogera byatalina zonna zina President Museveni akwata essimu n'akubira full figure boolabanga omusirusiru n'agamba muwala wange nkwetaaga jangu litumye mu kacaayi akwata essimu n'akubira abantu bonna b'omanyi yakuba oba nebamukubira nkugambye woolabira nti President Museveni mukulembeze alina obusobozi bwonna obusobola okukwata omuntu n'amusiba alina obusobozi obusobola okugamba nti leero tosulawera ne kiba naye akwata essimu n'ayogera naawe nti yamusinguzi webale nyina okukakana ngali ankubidde ku ssimu enambi wakisevinga yakubira ate wakubira ku switchboard osobola okumutegeera namufunya ku ssimu ya minisita nakiona kingi ngaabeerako nkwe president namumpa nemugamba tugenda kukujjako nagamba gwe mwabayayi mujjakani nagamba kati nakunyiiza kinoga nakusambye omupiira notampa sente zange nanyiiga koye nti tofaayo nja kuwoyawooya kakati president omusajja nakeera ku makyanga ye Muhoozi babagamba mbu ye yakubalukira abasajja kibooko mbu kakati omusajja gwe bayita Muhoozi yategeera omulembe guno nti gwa social media era alinga eyafuuka bloga bagamba yava ku Twitter ye erina following ennene nevaako gwekimanyi nti essaawa zino Muhoozi first son Muhoozi ayina akawunti zonna ziriko blue tick tosobola kumanya ntuufu eyiye kubanga tick za X blue tick eza X oba Twitter ozisasula ne bagikuwa naye luli yalinga emu n'omanya nti
abe musinguzo ba Abitex eno yeyiye kati gwe kimanye ntera temusobola kumanya nto bayayogera basi yayogera mwakute ku video nga ayogera ngayogera ebigambo byemwogera okimanye nti asobola okera ku matena abagamba nti ebyo bibogera sinze mbyogereza accounts zange ate ntusobola muwangula kitufu sagala kutubwe ku muhozi agenda kuba lunyumbe kwa kati yamanya nti abantu yamanya kibagoberera naye n'abalumbayo era kibakubisa tu avaayo n'ayogera ensonga ne mugibukira ne mali obudde nga muli awo nani bamwanukula ne mudda ngolusi minze nokuba nga mwanukula bisiikiriza nga si yali genda ku account genda ku X kuliko account nga mukaaga zino ziriko gye n'omuhozi simanyi n'omuhozi simanyi kooti bikoze bitya kakati baddamu kama uli agamba nti era byambo mbwera bizera agamba nti Besigye bakumuhanginga ku Heroesite kakati kati anabateka michi kibozi none mugenda n'ekyo President Museveni ati tagwanga ko kutuka ku siri kuba President Museveni nga cyali mulamu teriyo muntu mala agenda kumufuga era twali kigenda mu maaso nga President Museveni takoze iki kati gonza lwaki Bobi Wine yawamba omulambo gwa Segirinya documentary era kati Segirinya bagenda muteka mu government ye yamuta nze byonna mbimanyi baba wo mudali gwa freedom bafune sente yukireje midali gibako sente. That's why Bobi Wine yalwana nnyo NUP yebezeka Segirinya baina party je bagenda omusa mu documentary bagende mu America babagambe the government ye yato omubaka bamuwe mbu freedom fighter omufero oyo mbu bamwe Nobel Peace Prize nga bwalwaniridde Dembe oba alwaniridde lyani dati mufere yeye nyini taina Dembe atalwanirire eri Afrika na Afrika ebonye baba gamba nti batulwanirira tufune nabo tebalina Dembe kati omusiba alwanirira ati basibe banne bafune emirembe when is also a prisoner. That's what Bobi Wine is doing. Reverse psychology. Nemo nyini taina mirembe atalwanirira ffe tufune emirembe ate ejiriwa Parliament nalabye muyise Jenemoke mukakiiko mbonga mumubuuza ku tweet ze ne Parliament erabika namwe ebyokola bibabuze mwete mwina Twitter zammwe ekyokubiri ne account ya Jenemoke bagihakinze account ya Jeno Muhoozi was hacked si yabiwandiika bagihakinze musajja atu bamuwayiriza kati Jenemoke mumuyita ngate account ye bagihakinga bambi twina kunoonya eyagihakinga kati olwo Jenemoke mumuyita mumubuuza eki ababaka gwalabyeko obumyu obuyita empologoma. Have you ever seen rabbits who call a lion? Babaka mwemba temina byakula. It is as good as you to get a nearby toilet. Kanze mbapulira mazima. Kati gwalabyeko obumyu obuyita empologoma. Babaka mwe musomye buno obutabo bwa Animal Farm. You have to live with the reality. Mama Samoninga Jenemoke mwe. I the one who appointed him. Does he report in that committee even? How do you summon a person you didn't appoint? Muri mbutabo bwa Animal Farm muri mulo. You know the law. You know the law. Politics prevails over law. Politics prevails over law. Gwedda mulo ojategeera abakola law oba law muntu amusomye bwo obutabu ne bubalimba mubeereyo makerere. You see Junior Dero sasa suji which law is
You see Article 17 requires the CDF to come. Article chi? Have you ever read the articles of the army? What do they say? Go Article 17 of the articles You see, you lawyers, you should take a trouble to read the articles of the military. Ojava mwezo eruzo nizizolimu. Manyi mwamba ekizibu kya kwambala bu suit. You dress in smart suits. Ne mutula mu parliament ne munwa chai. How can rabbits summon a lion? But twagala jeno muwoza je. What if it doesn't come? What are you going to do? So the name into yenda bamugwanga linonga. I even don't want to talk about them. What if it doesn't come? Nabagamba ali busy. Parliament ye yandi mwe babaka mwe mwandifunye bus. Ne mugende bombo jatwa ne musanga mu office. It is the parliament to go there. Ne musanga jenemo kenga ali mu office. Ate mujana mulinda. Let the committee of parliament go to Bombo in his office and you wait for him. Then you will see him. But I don't think he will come. To come to do what? Impuga ya baby tano yabalemo okuyita. If mpuga yabba a million bitano yabakati muite muhozi. A son of a president. A CDF. We're just joking around, playing politics on people, wasting citizens solo instead of okuyita ababbe mu government. Mkutuke mwite ngati mwina ita genomozi mwandi tusine mwita abatu alasete zedwairo lyerubowa. Don't waste our time. I don't know what's wrong with parliament. They're just meandering. You're wasting time. Muzanya byabufuzi. You want headlines. Parliament, someone is genomozi. You're just playing politics. You want headlines. Mchairman wakacheko ngampuga yabalemo yita. You have called the people here and they don't appear in your committees. Wano mukuzika segirinya parliament yali nkalu. If parliament taina na morals nti segirinya mubaka munafi tutula fena mu house and you don't come, nze segirinya lwe yafa ababaka abo ne bagana okujja mu house nabavaako, then that's not parliament, something else. Your comrade cannot die to omuntu afudde abadde mubaka vis-a-vis which political party and you don't appear. Kati mwetemwina moral authority. You don't have the moral jurisdictions to summon Jenemoke. You don't have it. Your parliament yafa. Ero lwalero nga wataddewo referendum. Abana Uganda bakubaka oba parliament esigalawo obeveewo. Bawagireveewo. Let us have a referendum. Babaka mwe mutegere how unpopular you are. Let us put a referendum. Uganda esalewo nti parliament okusigalawo n'okuvaawo. I can authoritatively tell you 90% of the Ugandans bagala parliament egende. Temuyina kye mukola. Just taking tea, eating cakes, kufuna allowances. N'amateeka gennyini ge muteeseera tegakola. Even the law you keep on debating does not work. Mwe nyini abakola amateeka tebabakkiriza kukola activities mu constituency kati ate mukolere fa amateeka. But engeri gye nnyenda okwesimba okuba member bwa parliament Kampala Central, I'll fight to see that things change. Nzija mukaluka Kampala Central. Kati Jenemoke bwasindikanze. What if Jenemoke bwasindikanze mu representing? Baba kamwe mugenda kola ki? That the General is busy junior, I have come to represent him. What are you going to do? Muchirowoze
What if JNMK sends me to represent him? Byonna bye mwagala obigamba ne mubigamba. What are you going to do? Aziz lawyer. Bwasindikanga lawyer we. Think about it. Mayibaga batu yagala bya kusamukire tomukubamu. Bwabatu yagala bya kusamukire tomukubamu. Ko mukubamu ajja kusamukira. What if JNMK sends me as a special envoy? Nemaga gentleman, the general sent me to Parliament. What do you want to tell him? Kati mugenda kukola ki? Mujaga no, Junior, we can't talk to you. He will not come, he's busy. I'm the one around. Fellow members of Parliament of the August House, General Moses is busy. Just call me. Muyite munze nza ino bud. After all, I have nothing to do. And you tell me what you wanted to tell him. I'll tell him. I don't have time. Bayite munze. We have summoned the Junior. Era nyambala bulungi nnyo suiti yange. Nga nzija mu Parliament committee. Yes, gentlemen, any problem? Is there any problem here? Naye bannange ke bannonde. Ugandans munonde nyende mu Parliament. TikTok bagibaninze mu America. TikTok bagibaninze. Osegedde munonde abana Uganda munonde. Sister Junior woman MP. Sinna sala obanzi jeka woman MP. Oba mani. Nange sinna sala wo. Nizo kuba poster Sister Junior woman MP. Na aka woman MP konyezo kalya mangu. Abakazi banjagala. Kani akamanye mupika nzo kuba akazebu. My supporters tugende kuliwa. Woman o man MP. Kane simbe okubwa woman MP Kampala. Ako konka ya mangu. Akati nchisazewo. Nzija kubwa woman MP Kampala Central. Njakwe simba kusami mu malende. Kati woman MP. Sister Junior for woman MP. Hey! Owulira akalulu. Now I'm aspiring for woman MP Kampala. Nkisazeewo wano kati. Awo tujja kuwangula. Osami mu malende mwesobolera. Ne Sauda Madada. Sauda Madada naye Sauda Madada figa yombi. Sauda Madada abantu bandi kuwadde akalulu naye oli kyakula sajja. Sauda Madada jangu eno mbasajja. Sauda Madada agenda kuba mani MP. You a man. Sauda Madada abantu bakwagala naye figa yo ya basajja genda wesimbe ne rubongo ya. Sauda Madada oyina ne maso. Nedde ebyo electoral commission tekiriza Sauda Madada kujja kubwa woman MP oyo musajja wedde emirimu. Sauda agenda kubwa mani MP Kampala. Da ebyo byakubba nammwe. Sauda omusajja wedde emirimu. Sauda is a man. Omuntu atukira okubba omulambo ogutali gugwe. Sauda jogo wabadde ankubira. Manyoye Sauda mukwano gwange. Sauda Madada mukwano gwange yali ankwana nga nkyali munnopu. Nana wona ku Sauda Madada. Sauda Madada wali tonkwana nga nkyali mwene yopi ngonsabiriza. Abula nsaga nakwogera mbozi za NUP kiva mwantama. Sauda Madada wali tonkwana sesweya. Kale vayo nega ne Sauda. Te wankwana ngongulira kasoli ku kitebe Sauda nga nkyali kato.
Sauda Madada yali ankwana ku kitebe ngangulira kasooli ewa mama Nakanwaji eri asikawo kasooli ku gate buli lwagula Sauda sigwa wamperekera nga nzira yewaka badde sagala nakubyogerera sagala nagenda yeyo embozi za nopu nagivamu sagala banyumyako sana bawa budde nze abantu beni yupi bonamba manyi nenzi sagala bawa budde mwera no munkubira amasimu kali Sauda Madada kyabadde kikunkubisizza jjo onkubidde simu ontiisa era gwe Junior ibisa kusasula emmere ewa message kalenda gwafuuka musango mwali ne wayisa mufubiro ne musango ne wa message ku papazi nga ndiemere ne mujisa sula mabuli kye munkola mugenda makinangira okwanga naliko mwene yupi gwafuuka musango mama kale mugende nga munnangira nze Junior mwabeni yupi temusobola nakunkyawa kubanga era munonya we munchaira wababula kanzira ambasanga ne mumpane sente za mwenenziri era ne mbafuma mumpane sente za mwera mwabeni yupi nenziri ate era ne mbafuma nze ndi wankwe kunkwe kwentudera kwendya kati mbeera wala kali gwe Sauda Madada ekyabadde kikunkubisa simu otandike ebyokuntiisa onnyinyonnyola nkimanyi igwe wawasegirinya kadi era Sauda Madada sigate yaligwe segirinya teyandifuse MP nekitegeeza ati okwane segirinya ate Sauda Madada sagala ontabule kanze nja kubulira abantu relationship yamwe ne segirinya ku kitebe tetwabalekanga omwe kagwe ne segirinya mwali mukolachi mubala bululu mondeke abantu beni yupi mondeke nabesonyiwa saya kujjayo byama Sauda Madada babiranga nesegirinya kitebe saa mukaga gwa kiro bali yobo kambo babala bululu mubala constituency wabula tuleke Sauda kati tugayigwe na mwandu omukulu kyabadde kikulwanya mu kuziika olagensi onati gwe na mwandu omukulu kyemudategedde Sauda alabika ina mwandu omukulu makago toyinza kulwana mulambo bwoto n'ogulwanja omanga omugenzi toyinawo omuyite wali omujjanya banyo ali mwana wa nnyoko era naye walina woofunira Sauda Madada sekeza segirinya sigwa asoka nga okuzijjanga y'omusaala ndeka n'okundeka ate era munankolaki nze era abanupu era teminera kimujja kunkola era nja kubasanga era mbabuuza era mbayiteko nga bwenkola nze mwampalana ne mulemwa kati kino ki principle kyamwe ki Bobi Wine kyo sikivuma sakibulokinga nze wammwe era timina kyakola Junior ndiyo omwo munsi ate waliyo omulala era yinza mbu Junior eva ku principle waffe bwe yali anyingiza ogubiina agwo ogwa Nuupu mwaliyo ngoyo Bobi Wine anyingiza ekibiina kye principle ki omufera awedde emirimu abeere magere mubigere mbu Junior mbu yavumye Bobi Wine agomawulire ekyo kyo nkyakivuma gwe principle wenweze sijja kulya gwe tunonya sente nyumba zirina okugwa abaana balina okudda ku ssomero ng'ombulira principle wammwe ye w'abaana avuma ajje n'omuwozi nga temumugambako Bobi Wine tavuma ajje n'omuwozi sha namwe okuvuma kubaluma namwe okuvuma kubaluma Bobi Wine waba tayagala bamuvume lwaki avuma ajje n'omuwozi nti mutamiivu kwega ye ajje n'omuwozi talinayo bavumi be tujja basabula mpaka kuwulira bubi ow'entondodde ebbali gwe principle nsagala kummanyiira gwe Bobi Wine mumuntu agengere kwali kuno mbu Bobi Wine yabagamba mbwako ka Junior mukaleke temukaddamu tekayina makulu Bobi Wine siwe yabagamba muneesonyiwe mbu sina makulu kati lwaki mundiko principle yannemedde nako Bobi Wine yannemeddeko buli kirankubira amasimu Junior ki ekiri mu gavumenti yammwe ndeka musajja gwe Bobi Wine ndeka onnemeddeko owoza toyina budde bwange ate ng'obuyina wano wenafiirwa taata wange Bobi Wine nankubira nga kitalo nnyo Junior okuziika kwa ddi ololololo agenze ku Twitter ataddeyo obubaka ne mugaa principle mujangu emagere ondabeko
Bob Wine gwalina okujja ewange nze sikyatambula. Oyo nyine principal yangamba nzije magere mbu mulabeko ne mga gwalina okujja ewange ajje ku office yange ku ministry. Nze kyatambula nze. Aba mutusibyeko kati Bob Wine okujja ewange what's wrong with that? Mimi ngirije muzimbisa mu Bob Wine ngata taina cyali. Ali wali Banias mba malaya ali mukuuga mbu yagenze mu UAE. President abirate Banias mba malaya. Bob Wine ali Banias. Wali Banias. Era beba nabamu abamwaniriza. Kati CUG.